Abamuti abagala abalungi abeekuumira kusenga face to face kubaaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Baddiya bange abalungi teri kintu kitta apatayiti ya mu kisenge nga birowoozo. Abakyala abasinga mujja ne mugamba senga feyi njagala ddagala, senga feyi siina mazzi, senga feyi siina bwagazi, senga feyi n'afuuka senga feyi. Ne nkulagirira eddagala n'okomawo n'ongamba senga weebale byakoze kyokka mu ddakiika 2 oba mu nnaku 3 n'okomawo n'ongamba senga ng'atera byagaanye. Mukwano gwange nga tetunaba na koopinga ku ddagala oba looking for medicines oba herbs oba biki. Sooka weetunuulire how are you balancing your life. Ng'otunuulidde finances zo n'otunuulira emirimu gyo gy'okwasaganya bye bino ebintu ebisobola okustressinga omuntu n'abeera nga tasobola kubeera n'amazzi. Nze abakyala mbagamba nnyo, nammwe abasajja bagamba nti nze senga ngwa mangu. Simanya bwe oyagala ddagala liri permanent. Nalinga mbagamba nti wali eddagala liri permanent naye I think I was just speaking out of naivety ngambe bwe ntyo oba I was just speaking out of ignorance, like I didn't know what I was saying. The truth is teri yo ddagala until because there are things in life betasobola controlling. You cannot control stress, but you can at least understand how to go by ng'oli stressed. Nsobola nti okukwasaganya stress sobola mu controlling because nsobola n'okubanga stress oyo gwenfunye tagenda kuva ku nze. Maybe esente zibaddewo ne zigenda, then omwana alwadde, then landlord, then I have bills, then ebintu biri awo omwana ayagala sente mulwadde bali mu ddwaliro bansaba sente kumusiziina. I did not prepare for these things. Nalinawo ka emergency fund ke nali nateekawo twakakozesezza recently mami yalwadde daddy yalwadde ne tukajjawo kyokka in the span of just few days omwana omulala n'alwala. Kale kwogamba nga I'm not, like I can't. It couldn't even be stress nga kwatagana ku finances. Asobola okuba nga stress gwenina nga gwe relationship problems abasajja ba stress nga no n'abakazi baba stress nga we know it's normal. It's part of life, it's part of love, it's part of relationships, it's part of marriage. You're never gonna be happy throughout. Waliwo ennaku ezigenda okujja ng'oli munyiivu, waliwo ennaku ezigenda okujja ng'omuntu akunyiiza. Things like this are going to happen. Kati omuntu osobola otya okubeerawo n'omuntu oyo n'obeera ng'okimanyi nti ngenda kubeera nga ndi mukalu oba ngenda kuba siina maanyi. Omusajja yenna tosobola kubeera ng'ozina emanambu ng'oyimiridde wallahi n'obeerawo mbu n'ozina nga togwa ng'olina stress. It is impossible. It is very impossible. Tekisoboka. Kagenda kugwa obeera okyali wakati mu kazannyo nga bobobobo kagwa ng'otandika n'okudduka leero mwera simaina kyabbakolera senga siina maanyi ga kisajja ng'onoonya ddagala ogenda kulifuna ligenda kukola leero nekyalidde muwuligaana okukola kubanga tojjeewo. You did not approach the problem, you did not address the problem. Niyinza okuba sobola ki approaching oba kijjawo lubeerera, but how am I supposed to address it? Nsobola nti okubeera nga sisomboyebwa. For example, if it is finances, ekyo sigenda kijjawo leero, but I can try to look for other ways to make money. Nabasomesako engeri gye tusobola okukola ssente online. Nga tolina kyewetaaga, you just need your phone, you just need your confidence. Even if you don't show your face, you can still make money. Look for ways. Genda mukozesa essimu yammwe oba kunoonya biki nze sikitegeera. Yes, kinaakukamba mwagala omulamu mulabe naye noonyako ku bintu ebirala ebikwongerako. Genda ku ChatGPT. I have my issues, it's money. Ndi mukalu mu kisenge naye senga. Nze gwolaba wano eno, mama wange akuba essimu n'ansaba omutwalo nga siguyina. Nze gwolaba wano eno, sister wange bamugobye kusomera ate nze mama nze taata mu maka ewaffe. Sister, you are stressed. Do not depend on only for your salary. Look for ways engeri gye nsobola okusolvingamu ekizibu kyange. Nti kale, niyinza okuba nkola ennaku oba nkola buli lunaku, but bwe mba nnyonyose nsobola okufunayo only 1 hour. Nengi dedicating okukola surveys online. I personally sizikola kubanga siina budde. Next dedicating okukola surveys online. Nemanya nti bwe mba nsobola okukolayo $, zange 4 oba 5 buli lunaku. Neweziba 3 buli lunaku. 3 that is almost $1,000. Omwezi gugenda okugwako nga nkoze $3. Then I cash out this money. Nezinnyambako ku bizibu ebirala. Akasala kagenda okujja nga sikaweeyinze nnyo down. Kati tutunuulire stress tosobola mwegobako kubanga nange nsobola okubeerawo n'embeera stress. Problems come yadde tobiyise n'oba obyewaze naye stress waabazze. Do I have to dwell on it? Nkibeereko nzenna nzigwemu kubanga ndi stressed. There are things I can't control. Bintu bye sinaako buyinza tebinfuga nnyo nze mbireka ne bigowinga nga we bigenze. I just
don't want to pound on something I can't even control. Ndabanga abeerayo n'amaanyi gange. Kati tegeera nti stress w'abazze nsobola ntya okumukwasaganya. Tosobola sekulimba. Mulinywa ne mugula eddagala. Ery'ebbeeyi mitwalo 35, mitwalo 40, mitwalo 5. Ne bagamba ogenda funa permanent results. Maybe eddagala lyabwe likola. Mumanyi okungamba senga eddagala likola nze naligula. Waligula but wali tomanyi ky'ojjanjaba. Naligula ne ndikozesa nze senga banzibye nnyo senga teri akubba gwe webba. Buzibu ki bw'olina bw'oba osisinkana bw'oba otunuulira nsobola ntya okubeera nga neetereeza. If it is stress sigenda kunywa ddagala stress kugenda. Kale osobola okunywa some teas to calm your anxiety and to help you calm your nerves. Nobeera nga tezibeera so tensed up even if you are a bit stressed. Naye tosobola oli mukalu teri kintu kittabwagazi nga muntu ng'olina ebirowoozo. Ng'olowooza kino olowooza kiri. Tosobola kuba na bwagazi nga buvaawo nga butandikirawo. So tunuulire ebintu balaba ebintu engeri gy'osobola okubitambuzaamu. Omanye nti if I wanted amazzi sigenda kulilayinga ku ddagala ganda. Ogenda kunywa olusiiti oba ogenda kunywa gundi. Ogenda kunywa ki olutungotungo oyiwe enkyokali. Bwe kalukalu nga toliko yadde akatininya akakuvaamu. Katutandika okwebuuza kati nkoze ntya, lwaki ndi mukalu, lwaki ndi bwenti. Oli mukalu because olemereddwa okutegeera ekizibu kyo ate n'olemererwa okumanya nsobola ntya addressing, how do I address this problem, ne kibeera nga kivaawo ne mbeera nga ntereera. Nalina okwekuba ku perfume natera okuggwamu. Kale so tegeera engeri gy'osobola okubeera ng'otetenkanyaamu obulamu olw'obufumbo bubanyumire naddala abafumbo. Banene batali no bafumbo bakyali mu relationship oba ebyabwe si bizibu nnyo. You know why? Because obeera awo like once in a while mwemeetinga lumu na lumu. So it's not so hectic, it's not so dramatic, it's not so tiring. Naye abafumbo bya buli lunaku. Ne bw'oba ogambye nti nze bannange saagala teriyo byanze bannange saagala. You will find yourself there. Ng'oli mu bufumbo olina okubeera ng'otuukiriza oba okuwasaganya ebyo omwami we byaba akusuubiramu. Naawe ng'omusajja oli mufumbo olina okuwasaganya mukyala wo byakusuubiramu. Togenda mugamba nti nze leero siina maanyi, nze leero simanya ndi stressed. Ow'ebbali oba like girlfriend bw'akugamba oba boyfriend bw'akusaba nga tolina maanyi omugamba manyi mu butuufu I'm not feeling myself, tujja kikola olulala. Oba you know, you get some reasons, you get things like you get some reasons okubeera ng'omuntu omugamba kino sijja kikola paka bw'owulira nti I'm at ease. Okitegeera? Kale mubeere bulungi akumakya 10 mpeera mbaagala nnyo bantu bange temujjanga okwo mwebale kwekuumira kati mwebale kusubscribinga. Yeah.